Ng'okulonda abakulembeze mu kamyufu k'ekibiina kya NRM ku bindabinda Saminsiro Nabbanja atandise okwenja akalulu akanaamuza ku kifo ky'omubaka omukyala ow'Ekakumiro. Abawagira Museveni emikono waggulu, abawagira Nabbanja emikono waggulu. Atandikidde ku kyalo Mweruka mu ggombolola Enkooko gy'azaalwa. Oluvudde n'agenze ku kyalo Kitegula Otizinesa President Museveni okubajjukira kubanga lw'abantu abamuyamba mu lutalo lwalete gavumenti mu buyinza. Tukusaba seed school abaana baitu basobole kusomera hayi. Nabbanja yogedde ku bintu byakoledde disitulikiti eno okuva lyatandikibwa okumulya enguudo, amasannyalaze, amazzi, amalwaliro n'amasomero. Nze kwetegereza biki ebipya ebizzeemu era mbitegedde, mwagala siriya, mwagala ebintu, mwagala enguudo n'ebirala. Amazzi tujja gakola, mbasuubiza nti amazzi tujja gakola. Kina kindi ennaku zotukola n'agataapu. Mu kamyufu ka NRM Nabbanja avuganya ne Grace batalinga yamyuka ssente wa disitulikiti ey'Ekakumiro. Naye abatuuze b'Emweruka saba Prime Minister tumuwe 10 ku 10 amwesimbyeko 0. Ne minisita omubezi ebyensimbi n'omusasize yakuyiza abantu b'e Rubanda East bataakiikirira okuva mu 2015. The new term of government, as NRM, we shall continue consolidating our effort in making sure that every Ugandan, every homestead in this country transitions into the money economy. Mu kunoonya akalulu asabye abantu b'e Rubanda okuwala ebikolwa byonna eby'obuvuyo n'ebettanira emirembe mu kalulu. I want to assure you that we will not allow violence to occur in this constituency again. N'ekyotera abagala kadi ya NRM ku kifo kya ssente wa disitulikiti n'obubaka bwa Parliament ku kifo ky'omubaka omukyala. Kampeyini bazitandikidde mu ggombolola e Kabira ku kyalo Lukoni Kakyanga ne Baka. Eno avuganya okuli ssente wa disitulikiti eno Patrick Kintu Kisekulo ne banne okuli Haji Moses Kiwalyanga ne Peter Sassira asiima buli omu yeeyogedde ku byasuubira okukolera bannakyotera. Kasobodde okuzimba amaka gaffe ag'ekitebe ya disitulikiti eno era amaka ago tugalina. Kubanga entebe y'eno si 5 yakyotera yeetaaga omusajja akuze mu myaka nga nze. Mukimanyi bulungi nti baffe Ssaabasajja Kabaka omulembe okukwasa abavubuka sigenda kubongotera mu nsonga za kyotera naddala nga twetaaga enguudo ennungi. Oluvannyuma beegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti ekyotera basita okuli Gyewerya Nabbaale, Makalayi, Nantongo Prosika Nsiime ne Sikoola Kalibala Besigye nabo boogedde eri bannakabira ne basaba okubakwasa bendera. Nakulira Kyotera district, nasomera Kyotera district, nfumbiddwa Kyotera district, era nkoledde Kyotera district, era nsaba ku munsindikeyo mpeereze Kyotera district. Ngenda kusooka nze ku lw'abakazi welima lumonde nga ndi mu parliament ngamba nti nze nina lumonde, nze akatale kandekere. Nzize okulabanga tusaka okutuusa ebintu bye twetaaga mu malwaliro awo. Aladde Ekyotera Paul Mugume asiimye abeesimbye okutambula obumu n'abasaba okubeera ab'emirembe okutuusa akalulu kanaggwa. Okulaba nga tuwalawo okuvumangana ate n'okusiiga enziro, wabula abakulembeze baffe oba members ba NRM omujja kuba mutooki nomulaba anasanidde. Akuli ebyokulira mu NRM Ekyotera Patrick Kayira Ssengoba agambye nti kampeyini zitandise bulungi n'asaba beesimbyewo bakuume emirembe. Tukuume emirembe ate tusobole okubeera ekyokulabirako eri ebibiina ebirala.